Nange. Abalabe from Tindo TV, tubaniriza kushare Feno the girl child. I'm the so-called Ben Bridget, awamu ne munange. Yeah, I'm called Matthias. Amayina dina manyira abamu ne bannange. In fact, Matthias the blessed. The blessed yes. Matthias. You're blessed with what? Blessed. With? Everything. With everything? Okay. Yeah. Maybe you blessed with your stupidity. I'm sorry, no. Just joking. Nakola lero tuzeno mulamu gwa kugamba nti biche biretera abana abawala okuduka ewaka. Tetugenda besingira nnyo kubana abawala abala n'abaana abalenzi. Kala abavubuka. Yeah. Olaba bichi. Ebintu nze nkulidde makanga we were like 10. Oyinayo muwala eyadduka ewaka. Era abawala in fact sinoomu. Badukira ddala. Yes, they are like 3. Nenge ekintu ensonga yavirako ennyo okugenda. Abaana kati wetuda kusaidia abaana abawala, abaana abawala balina nnyo eddalu. Fujjo. Ensonga eziri common ezisinga okugoba abaana abawala ewaka. Singa afuna olubuto, ensonga esooka. Omwana omulala singa alaluka ennyo n'agenda mu lumalaya olwo. Olwo olw'amalaya olwo. Abaluyina bangi, abaana abawala mulina nnyo oluntu lw'amalaya olwo. Kati bwe mubanga mulina olw'amalaya olwo. Bobigatta ku byonna bimukola abasajja olina bangi bastaging ewa kitaawo be wannyoko be wajjajjaawo ne bastaginga bati kwegamba nti omuzadde n'atukisa yeeta mwana aleka okuteekako embeera kati mu kuteekako embeera lwenyiwa nga ggwe ogamba ogenda okulengera nze saa bintu byakunyiiza biki kwegamba noga kangende bugenzi nze waka sina kirala kyenjagala kitegeera ensonga bwezityo kati uddaho okusaidiya abalenzi babalinze kisinga obagoba ewaka amanya abazadde kale abazadde batuteekako embeera ngaffe abaana anti kati abazadde embeera gye batuteekako ffe abaana abalenzi okukulira amaka nga akasente si kangi nga temulinamu kasente ekyamazima olw'embeera egenda okutuukako nga ekyamazima naawe kenyininyini olina okuyambako ku sukaali munnyo biki ewaka kitegeera embeera eyo ebengenda kutuukako otuuka essala n'olaba nga ggwe alabirira famire eyiyo n'ogamba kakati bwemanga ntuse ku level egula sukaali ewaka egula omunnyo ewaka egula ekibiriiti ewaka kati awo kiki nga nawe kanyini muzadde agakuteekako embeera genda okole biki kyamazima ogenda okole naye nga kasente kooleeta ekyamazima ewaka tekayamba gwe ng'omuntu kayamba bewaka kwegamba oba okubanga afuuse omusajja ewaka kabenga kaddamu gwe atilisti okateeke mu mwana wo kitegeera kati ekyo abalenzi kitwafekitinga nnyo kitegeera obeera ewaka n'okola akasente naye nga akasente kookola weeraliikirira oluusi okwana olinayo ka girlfriend kagala ssente ewaka baagala ssente kwegamba oba otuuse mu ssanga otandise okuyitibwa omusajja kitegeera ng'otandise okuyitibwa omusajja kitegeera nti ogenda bbeera ewaka ngulayo kasukaali ngulayo omunnyo ebintu bwe bityo kwegamba kale nga notukesa n'olaba nga embeera ekoze ki egaanyi n'ogamba kangende empangise nange nfuna amaka gange n'abasindikira obusindikizi kasukaali nze on my side ku bawala empisa gye mutuyisaamu ewaka endeetera okubeera ewaka oba okuva ewaka ekisookera ddala our mindset eri low. By the way, we girls, we have low mindset. Obwongo tetuganya buli wansi kangambe bwenti mama ayinza okungamba yose bintu nengana nankuba nenga mama abonyewa obwongo bwange ekyo bwe abaana basinga tebebe ekyo bakirina nnyo kati when you do torture me physically or emotionally or in any way so obwongo bugenda kungamba bula bewa kakisinga kekyedala nembula kyamazima abamu bali breast nti mukubula kwabwe ate bakufunyeemu nnyo naye sikuwagira nze kyamazima olaba nze kankugambe ngenda kuwa example ku sister wange yennyini ekyamazima sister wange yabula n'ava ewaka she was 14 years yes yagenda muto kale nga omanyi nti omwana atandika okulaluka yalina eddalu kakagambe kino yalina eddalu eya buli kika ng'oli omwana alina eddalu era nze kankuwulira omanyi abaana bagenda ne balowooza nti bo banjawulo nnyo ku butonde ebirala ne mubeere waka ne mubeere yes you are different naye mugenda ne mulowooza yes you are special naye ekyamazima olaba mugenda ne mubeera nga kwegamba abantu abalala temubalabanga abantu kyomwana omuwala agenda nakula nabeera nga omuntu omulala yenna tamulabanga muntu kitegeera mufe abalenzi temutulabanga abantu mutulabanga kwegamba abali awo tetulina mugaso babagamba kukima mulenzi yalina okugakima
omwana tulina kukola kintu kyonna kwegamba kale nobeera mu mbeera omulenzi kakugambe waka nga njogera amazima omulenzi ewaka yasinga okutulugunyizibwa yakisinga oyita mu mbeera embi era bwekuba naye ate ekinemunyisa mu kutulugunyizibwa okwo kubanga nze kagambe sisita wange waka tata bwe yali asinga okwagala yali asinga okwagalibwa ewaka kwegamba nga muteekamu buli kasente embeera yonna ekola ki ng'amwagala nnyo infact naye nkyanneewuunyisa omwana gwe basinga okwagala ewaka kijja kitya naaba nga yasoose okuvaamu awo nengenda nkitegeera naye nga nti omuzadde ebiseera ebisinga obungi omwana ogenda mulaga okwagala kungi atandika okukunyooma gwe nga gwe kitegeera mu kukunyooma atandika okukola byayagala bw'akomawo ekiro tomugambako bw'akola bw'ati kinavaamu ng'afuna olubuto ng'omugambako ng'anyiiga ng'abula kitegeera ng'abula. And that issue, one side oli mutuufu ate one side you're wrong. Yeah, but kale tetugendayo nnyo eyo. So on my side ku baana abalenzi ensonga enkulu ennyo ekyasinza obajja ewaka peer pressure. How? Olaba you're 17, olabye muno he's 17, yesuza ye akola kanogamba nze lwaki nkyali waka oba ofuna nolabanga muno wali bulungi nolowooza nti nawe bwona ofuluma ebweru you'll be fine as your friend. Pressure y'emikwano etusindikiza kati nze nange essaawa zino nze kati kagambe nze oba nkugambe nze kyova nze mbagamba nti ndi blessed oba ndi different from other people. Oh, wow. Kulw'ensonga nti nze obulamu bwenkuliddemu nembukuwa obukuliremu tobusobola. Lwaki nze nkuze nga sina mikwano bwe twenkana myaka ekyo bwatunaaba kirina nkuze nga sirina mikwano bwe twenkana myaka era ujja kunsanga ng'abantu bendiringa nabo bantu bakulu balina amaka gaabwe abamu bapangisa ebintu bwe bityo nti nze nkulidde mu bulamu Mukama yanteekako ekisaaki buli mbeera gy'omanyi ngimanyi tikati ensonga eyo nti kyova nze ebiseera singa mushezi singa mbagamba nti ebintu bingi ze singa sikyasoma essaawa zi nti ogana otundya kyaliiwo kitegeera yeesuza yeekolera buli kyayagala olaba ali mu bulamu bulungi n'otukesa nogamba naye lwaki nze sidduka ewaka nze wali olunaku lwe banyiizaako ewaka by the way banyiiza ninga mindset gye nina ngamba singa taata bukya ku makya nafulumya ekiga Mathias va waka nga ndabira ddala banyambye nganda era abaana bangi balina endowooza eyo nti singa omuzadde akeera ku makya nagamba nti tambula onviire abasinga mugamba tosobola kulemererwa naye muganda wange weeremererwa muganda wange kakwati kankubuulire osaawa ya leero tolina kale kaŋŋambe ewaka ewammwe olinayo emitwalo aga olinayo emitwalo 2 mu nju kituufu ogalina tegalinako kibanja tolina mukazi tolina mwana ogalina emitwalo 2 naye nze nasookako ne mbalirira ne ŋŋamba kuba nane brother wange ne mugamba nenze wemba ewaka wano tosobola kweremererwa naŋŋamba osobola okweremererwa ne mugamba mpakana ne mugamba nze nentandika n'emitwalo 2 ntambula neŋŋenda nenva wano nekolera ekino ne ŋŋandowooza nti bwe naagera n'emitwalo aga 2 naye ogapangisako ennyumba ya mitwalo 5 kitegeera opangisa ennyumba ya mitwalo 5 kati otageteko okulya kwegamba ogera oyita mu mbeera ekunyigiriza so nga ate oli gw'okoppa ye yagimanyiira kati peer pressure abalenzi wetunulya nnyo omuntu gw'otambula naye kale sikugaana nti otambule nga tolina mikwano obeere nga tolina mikwano gyagundi egyo naye omuntu wasukka obuyaayi oyinza oba ne mukwano gwo ng'ekyamazima yasukka obuyaayi kitegeera yasukka obuyaayi abayi tugenda ne tweyogeza omuntu tebamwonoona yeeyonoona yekka naye nga mu kyamazima your friend asobola okukupika bali bakupika bupisi amanye abaganda balina enjogera egamba nti omuntu baganya babuuza nti omuntu bakugamba gwa mutoyi nga naawe ogwayo sijja keera ku makya nkugambe nti bannaye eva ewammwe edduka ewammwe nti naawe oveeyo nedda omuntu kulanga olina obwongo bubu nze mbagamye okudde mu bulamu bwanjawulo singa sikyasoma nze singa sikyali musoma naye nze obwongo bwange bukakkana nzeze muntu avaako amangu nendowooleza okukola ekintu naye ate bwensiriikiriramu bwete eddakiika 5 kino kyengenda okukola kankireke kati omulenzi peer pressure ogenda beera ku pressure ya mikwano gyo naye sooka ogitunuulire omukwano gwo gogamba nti kanzuke kantoloke enva ewaka ayina ki ojja genda mu nnyumba ye ng'ayinamu ekitanda ng'ayinamu omufaliso ewammwe gyebiri ne ka TV nawe buli kimu ngo ewammwe olaba ng'okirina ogambe kati mukwano gwange ono kubanga nze mbeera n'emikwano nagyeraga mwana ekyamazima sobola mpoleyo 2,000 ngende ndye ku kikomando kitegeera ng'ekyamazima embeera eyo nayo weeri n'ogamba kati bwe nange kenyininyininyini singa nva ewaka ne ŋŋenda mu community ntambulire mwene embeera
ekyamazima pressure y'abantu omanyi omuntu nga yeremererwa aba yagala naawe olemererwe nti singa oli aba yava ewaka Nzijukiza twali bato ne sister wange kati twali bampi by the way was too short just simple kati twalina pipa nga etuli wansi kati ngojise namu oli nyaboti kugisenge nokirira nose namu kati jaje wafe musawo naye ino buzibu bubu kuzanyira mu nkuba na kwetobya kati sister wange yebwe yasenanga amazzi nga yetobya dress ye bwati Hadina mana ngamba kuchiyodala kweto byako kumbe jaja agenda kola chi agenda tukuba twetobye nga with a big smile twetobye na kutegera nemba nene ndoza mjaja agenda kubafemi aba kwata bwati egundi nefula mba accidentally kumba chikoza agende lanjira nawo tobe jaja wajanga akuba ewebisirani netoche mocha jaja we yatukira choka ngo bwide bangamba twetobye tatuka jaja yakuba fe kati kyekyo kati munango yo akuwaga essaawa zino akuwaga essaawa zino olumu abayagala mugwe abaganda balina olugero olugamba nti akusigula amalinnya bw'ogwa yakuyita kadduwanne agenda nze ndi musajja wangero nnyo olugero olugamba nti akusigula amalinnya bw'ogwa yakuyita kadduwanne ogenda kudduka ewaka ng'akupikaapika naye bw'onoogera ojja kutuuka omusabe siringi 2 nga tabikuwa nga yadde zigula amazzi tazikuwa kyokka ewaka waddukayo wawuliranga weesobola buli kimu okirina ng'olaba nga ekyamazima buli kimu okola kyokisobola naye singa onoogenda n'ova ewaka mukwano gw'oyo nkukakasa ekyamazima talina kyagenda kukola kuwongerako so kati pressure y'emikwano tugiveeko kola ekintu nga kiri mu bwongo obwo nga gwe ng'olowooza nga gwe oleme kukola kintu nga opikiddwa so kati nayo point abazadde balina okitegeera nti mikwano abaana gye babeera nagyo gibapikaapika okukola ekintu ebintu bye batandikoze mikwano tubadde ne points nyingi lwakuba obudde tetuganyiza obugambo bwange obusembayo ekyenyinza ogamba bavubuka bannaaye mulekerawo ebintu by'okwewagambo nze wenvubaka nina gye nnyina tolinaayo of course tolinaayo ate nakinyuma nnyo bw'ova ewaka n'ogenda with your parentis bracelets binyuma nnyo omanyi bagamba gy'ova tolwanye gy'otera okudda ako mbadde sikulina gwayo komaawo bamikwano kinyuma nnyo n'ova ewaka gy'ova tolwanye gy'otera okudda bw'ogenda ng'oliko omukisa gwa muzaddewo n'ova ewaka ng'omukisa gwa muzaddewo gukuliko ekyamazima buli kyokola kibeera blessed ojja kukola akasente oddeyo omuwe kasukaali asanyuke naye bw'ova ewaka nga opadde bupaazi ng'omaze gadduka ekyamazima tewaba mukisa ne mu byokola everything the right time in the right place and with the best reason yes kakange balikwano thank you very much tweyanza nnyo bye bye